tukuŋŋaanyizaako wano mu lukuŋŋaana olw'ekitiibwa olufaananako bwe luti. Nenzirako okwebaza abategesi omuli Islamic Chamber of Commerce Uganda Limited ne Islamic Knowledge Oasis abatuteeketeekedde olukuŋŋaana olw'ekitiibwa olufaananako bwe luti. Allah subhanahu wa ta'ala yatenda abantu abakuŋŋaanako mu nkuŋŋaana bwe ziti, yagamba nti fabashir ibad. Allah yagamba muwa amawulire ag'essanyu eri abo abaddu alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana ulaika alladhina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Fabashir ibad, abange muweereddwa amawulire ag'essanyu, muweebwa amawulire ag'essanyu mu abakuŋŋaanyeeko wano okuwuliriza ebigambo bya Allah. Alladhina yastami'una alqawla, abawuliriza ebigambo nga byogerwa obwedda nga ebyatandise okwogerwa, fayattabi'una ahsana, ne babeera nga bagoberera ebisinga obulungi mu ebyo. Yagamba Allah subhanahu wa ta'ala ulaika alladhina hadahumullah, abantu abafaanayo batyo Allah agenda baluŋŋamya, agenda bawa hidaaya. Wa ulaika hum ulul albab, ate abo be basinga amagezi, be bantu ab'amagezi. Nabbi sallallahu alayhi wasallama naye mu kutulaga obulungi bw'enkuŋŋaana ezifaananako bwe ziti, kuba abantu balina enkuŋŋaana nnyingi ze batuulamu ezitali zino. Osanga abantu nga 5 nga bakuŋŋaanye mu bbaala bagenda kulaba mupiira gwa Man U ne Arsenal, n'osanga balala nga bakuŋŋaanye mu biina ebya niigiina ne batuula okumala essaawa eziwera nga 5 naye nga teboogedde qaala Allah qaala Rasulullah. Kati olukuŋŋaana luno lwa kitiibwa. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti ma yaqudu qawmun, tebayinza kuŋŋaana abantu yadhkuruna Allah ng'ekibakuŋŋaanyiza kujjukira Allah, okujjako Allah bawe ebintu bino wammanga 5. Ekisooka yagamba nazalat alayhimu sakina, Allah abassaako obutebenkevu. Allah abassaako obuki? Obutebenkevu. Sakina omuzungu kyayita tranquility. Allah abassaako tranquility. Abantu abajja mu darusu nga zino, Allah abassaako tranquility, as-sakina obutebenkevu. Wa ghashiyatuhumur rahma, Allah n'ababunduggulako okusaasira kwe. Allah n'ababunduggulako okusaasira kwe. Wa khaffatuhumul malaika, bamalayika ne bababungulula, yani ne bebeetooloola, bamalayika ne babeetooloola. Ate wa dhakarahumullahu fi man indahu, Allah n'aboogerako mu lukuŋŋaana oluli noble, in a noble gathering, mu ggulu eyo ne bamalayika be. Olaba omuddu wange fulaani yeerekereza n'ajja ekkololo mu ddalasa, olaba omuddu wange fulaani abadde bize nga alina ebyokkola naye n'abirekawo atuule mu muzikiti ku lwanga awulirize ku bigambo byange. Wa dhakarahumullahu fi man indahu, Allah mentions you in a noble gathering ne bamalayika be. Ekyokutaano, Allah kyatuwa okutuulako mu nkuŋŋaana nga zino, ku nkomerero yaalwo Allah subhanahu wa ta'ala deputed an angel. Allah yalonda malayika nga yanoonya nkuŋŋaana bwe ziti abazituulamu paka ku nkomerero yaazo. Malayika alangirira ku nkomerero y'olukuŋŋaana nga luno n'agamba nti mwenna babadde batudde mu masjidi ya Abubakar ekkololo mu ddalasa, kuumu maghfuran lakum, kuumu maghfuran lakum, muyimuke musonyibbwa. Allah basonyiye amazambi gammwe gonna, takoma basonyiya kyokka, kalibuddilat sayiatikum hasanat, n'agabadde amazambi gammwe gonna Allah agakyusizza gafudde emirimu emirungi. Nekyo njagadde okutandika omusomo gwange abange n'obbawa amawulire ag'essanyu, mwenna abazze wano abakuŋŋaanye okuwaayo ebiseera byammwe, mwerekereze edduniya yammwe, mwerekereze emirimu gyammwe, okubeera nga mujjako mu ddalasa tekisangibwa mu mulembe ogufaanana bwe guti, kya bbeeyi nnyo, era nsaba Allah subhanahu wa ta'ala akitukuumire. Omusomo gwange gwe bannondedde okubeera nga nzijukiza oba nga nsomesa, musomo gwa kufumiitiriza ku Qur'an, yani tadabbur, okufumiitiriza ku Qur'an, yani fadlul Qur'an, okubeera obukulu bwa Qur'an n'ogifumiitirizaako, gwe musomo gwe bannondedde okubeera nga nzijukiza.
ekibuuzo ekisooka ma huwa al-Qur'an, abange Qur'an kyeki? Nabbi sallallahu alaihi wasallam bamubuuza ebibuuzo ebifaananako bwe bityo nga nawe bw'oyinza okyebuuza. Nabbi sallallahu alaihi wasallam bamubuuzaako wange byotugamba Qur'an kyeki? Allah subhanahu wa ta'ala n'abawa ansa n'abagamba kul bagambe nazzalahu ruhul qudus min rabbika bilhaqqi liyuthabbita alladhina amanu wa huda wa bushra lilmuslimin. Bagambe nti mazima ddala Qur'ani eyo nazzalahu ruhul qudus min rabbika bilhaqqi, yagissa mwoyo mutuukirivu yani Jibril alayhi salam, yagissa okuva eri Allah omulezi waffe ate nga ya mazima. Mu Qur'an temulimu kintu kibuusabuusibwa, byonna mazima meereere. Allah subhanahu wa ta'ala yali ayogerako yagamba nti watammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila likalimatihi wa huwa as-sami'un alim. Ebigambo bya Allah watammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, ebigambo bya Allah byajjula mazima na bwenkanya. La mubaddila likalimatihi, Allah takyusa, talya mu bigambo bye. Ebigambo by'ebitonde bikyuka, endagaano z'ebitonde zikyuka. 1900 Buganda Agreement yakyuka, n'endagaano nnyingi ez'ebitonde zikyuka. Naye watammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, ebigambo bya Allah byajjula amazima n'obwenkanya. La mubaddila likalimatihi, Allah talya mu bigambo bye. Wa huwa as-sami'un alim. Waman asdaqa min Allahi qila waman asdaqa min Allahi haditha, teri asinga Allah kunyumya mboozi za mazima, teri asinga Allah kwogera mazima. Yani Qur'an kitabo ekijjudde amazima ameereere. Kyekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyagamba nabbi atunnyonnyole qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bilhaqqi liyuthabbita alladhina amanu, yani Allah agissa Qur'an liyuthabbita alladhina amanu, okunyweza abo abakkiriza abamaze okukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala, wa huda ate nga buluŋŋamu, wa bushra ez'okusanyusa okuwa amawulire ag'essanyu lilmuslimin eri buli musiraamu. Challenge gye tufunye baganda bange baseruganda olwaleero nti abasiraamu tetutegedde Qur'an, tetutegedde value y'ekyo Allah kye yatuwa kubanga tetukifumiitirizaako. Abantu bafumiitiriza ku bintu by'ensi bingi ne babitegeera, naye Qur'an tetugifumiitirizaako, tetugitegedde because we don't reflect and ponder upon the Qur'an, so that's why we don't understand it. Tetugitegeera kuba tetugifumiitirizaako. Allah kyava abuuza afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha, abange temufumiitiriza ku Qur'an oba emitima gyammwe giriko ebisaanikira, emitima giriko envumbo. Afala yatadabbaruna al-Qur'an, temufumiitiriza ku Qur'an. Am ala qulubin aqfaluha, oba emitima gijjudde envumbo. Olwera abantu bafumiitiriza ku bintu by'ensi ne babigaziwamu era ne babitegeera. Yani abantu olwaleero ya'lamuuna zahiran min alhayati dunya wa hum anil akhirati hum ghafirun. Abantu bagaziye mu kutegeera ensi, batuuse okunoonyereza ebiri mu ttaka ne babizuula, ne banoonyereza ebiri mu bwengula ne babizuula, naye Qur'an tulemye okugifumiitirizaako. Kyekyo Allah kyabuuza nti afala yatadabbaruna al-Qur'an, abange temufumiitiriza ku kitabo kya Allah, ama ala qulubin aqfaluha, oba emitima gyammwe giriko envumbo. Kati baseruganda b'ebitiibwa, Qur'an is the solution to all problems facing mankind. Ebizibu byonna ebitawaanya omuntu olwaleero, solution Qur'an. Naye obuzibu we buli nti tetugifumiitirizaako. Ebizibu byonna byolaba byetoolodde omuntu, the solution is Qur'an. Naye the problem is we don't ponder and reflect upon the Qur'an. Tetugifumiitirizaako kugitegeera. Yensonga lwaki tetusobodde kugitegeera mu bukakafu, kubanga tetufumiitiriza ku yo Qur'an, kitabullah, ekitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala.
Allah subhanahu wa ta'ala yongera tulaga mu Qur'ani obukulu bwa Qur'an n'okwongera ogitunnyonnyola. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti ya ayyuhan nas, all people, all mankind, listen, hearken, open your ears. Ya ayyuhan nas, abange bantu mmwe, kad ja'atkum maw'izatun min rabbikum, bubajjidde obunnyonnyofu obujulizi okuva eri omulezi wammwe Allah, wa shifaa'un lima fi sudur, wa huda wa rahmatun lil mu'minin. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يا أيها الناس أبانغ بانتم قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في صدور. buba jiddo obunyonyofu, buba jiddo obujulizi okuva eri omulezi wammwe Allah subhanahu wa ta'ala, wa shifaa'un lima fi sudur, nga Qur'an mwe muli eddagala erigenda okuwonya endwadde zonna ez'omwoyo. Okusinga ffe abantu tumanyi endwadde za mubiri nga bw'olaba siriimu, kansa, omusujja, covid, ebyo biruma mubiri. Era ezo ndwadde ntono nnyo ku ndwadde eziruma omuntu. Waliwo endwadde z'omwoyo, yani amradhul qulub, endwadde z'omutima, ez'omwoyo. Ezo teziwonyezebwa mpeke, ezo endwadde ziwonyezebwa Qur'an. Wa shifaa'un lima fi sudur, nga Qur'an shifa, ddagala erigenda okuwonya endwadde z'omwoyo. Wa huda, ate nga buluŋŋamu. Wa rahma, kusaasira lil mu'minin, eri abaki abakkiriza. Allah subhanahu wa ta'ala kul bifadlillahi wa birahmatihi, bagambe ku lw'okusukkulumya kwa Allah, ku lw'ebyengera bye n'okusaasira kwe. Fabidhalika falyafrahu, abange mujaganye. Olwakino Allah kyabawadde, olwa Qur'ani Allah gyakoze eki? Falyafrahu, kubanga Qur'ani huwa khairun mimma yajma'un. Allah bawadde Qur'an yesinga obulungi okusinga ebyo abantu bye bakuŋŋaanya. Ntera okugera ekigambo nti omuntu n'waba alina $100 million, alina $1 million 10 ku akawunti, nga tamanyi kusoma Qur'an, he is a loser and is very poor man, fakir, omusajja munaku nnyo. Ne waba biliyoniya ku level ya Bill Gates nga tamanyi kusoma Qur'an, fakir, musajja munaku nnyo. Kubanga Qur'ani huwa khairu mimma yajma'un, Qur'ani yesinga okusinga ebyo abantu bye bakuŋŋaanya. Omuntu okubeera nga Allah muwadde Qur'ani aba muwadde ekyebbeeyi ekisinga edduniya yonna n'ebigirimu. Kati baseruganda b'ebitiibwa, okubeera nga tufumiitiriza n'okuyiga Qur'an, ekyo kikakata ku buli musiraamu yenna, kikakata ku buli mukkiriza yenna okubeera nga atwala ekiseera okubeera nga ayiga ekitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala, Qur'an. Tuli mwezi gwa Ramadan, omwezi ogwakkira mu Qur'an, shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Tuli mwezi ogwakkira mu ki? Ogwakkira mu Qur'an. Kikakata ku buli musiraamu okubeera nga ayiga era nga afumiitiriza ku kitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala. Qur'an yo gye mulaba obulungi bungi obugirimu. Obumu ku bwo tugenda kumeshoningako obulungi bwa mirundi ng'ena. Obusooka, Nabi sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti al-Qur'anu mushaffa'un wa mahilun musaddaqun man ja'alahu amamahu qadahu ila al-janna wa man ja'alahu khalfa dhahrihi saqahu ila an-nar. Nabi sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti al-Qur'anu, Qur'ani eno gye mulaba, mushaffa'un, muwolereza. Qur'ani egenda kuwolereza abantu ku lunaku lw'enkomerero, abo abagisomanga nga bagikolerako nga bagifumiitirizaako. Al-Qur'anu mushaffa'un, tegenda kukoma kubeera mushaffa'un kyokka, wa mahilul musaddaqun, ate muwi wa bujulizi obukakafu, yani egenda kujulira kwa baali banne baayo. Qur'ani egenda kujulira kwabo abaali banne baayo. N'olwekyo man ja'alahu amamahu, yenna n'agikulembeza n'agiteeka mu maaso ge, yenna n'ateeka Qur'ani mu maaso ge, qadahu ila aljanna, egenda mutwala mu jjana. Yani anakkiriza kuba Qur'an is not a mere book,
nti kitabo kiri awo bantu kukisoma busomi, eyo constitution yaffe abakkiriza. Man ja'alahu amamahu, yenna n'agiteeka mu maaso ge, yani ng'agikolerako, ng'agifumiitirizaako, qaadahu ila aljanna, egenda mutwala mu jjana. Wa man ja'alahu khalfa dhahrihi, ate anaagikuba omugongo, nga abasinga mwaziwanika mu mayumba, muzijjayo ku dduwa, mugira ne muzikubako enfuufu, ewaka waliwo edduwa ne muzikubako enfuufu, we muzijjayo Qur'an, ne musomamu ku dduwa Yaasiini ne baddamu ne baziwanika paka edduwa lweriddamu omwaka ogujja. Eyo si gye beeta Qur'an, si kyekigendererwa kyayo. Mushaffa'un wa mahilun musaddaqun man ja'alahu amamahu qaadahu ila aljanna, yenna n'agiteeka mu maaso ge ng'agikolerako, agisoma, ng'agifumiitirizaako, egenda mutwala mu jjana. Wa man ja'alahu khalfa dhahrihi, ate abanazikuba omugongo, tebagisoma, tebagikolerako, bawangaala nga bo bwe baagala. Tuli mu nsi muno, mulimu emiteeko gy'abantu. Mulimu bo ng'oli awangaala nga bw'ayagala, mulimu abalala ng'awangaala nga abazungu bwe bamugambye awangaale, then mulimu n'abawangaala nga Qur'ani weeyagala bawangaale. Waman ja'alahu khalfa dhahrihi, abanaagikuba omugongo saaqahu ila nnaari, egenda batwala mu jahannam. Abange tubeere abantu abateeka Qur'ani mu maaso gaffe, tubeere abantu abakolera ku Qur'an, egenda kubeera omuwolereza gye tuli ku lunaku lw'enkomerero. Era Nabbi sallallahu alayhi wa sallam n'atugamba nti as-siyaamu wal Qur'an, okusiiba kuno kwe mwasiibye muli mu Ramadan, singa Allah abakusaasidde ne Qur'ani ogisoma, eyo combination eba nnungi nnyo. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba as-siyaamu wal Qur'an, okusiiba ne Qur'an yashfa'ani, byombi bibiri bigenda kuwolereza omuntu yawma al-qiyama. As-siyaamu wal Qur'an yashfa'ani lil abdi yawma al-qiyama, bigenda kuwolereza omuntu ku lunaku lw'enkomerero. Yaqulu as-siyam, okusiiba kugenda kugamba nti ay rabbi, owange omulezi wange Allah, mazima ddala omuddu oyo mana'tuhu at-ta'ama wash-shahawat, namulesa emmere ne mulesa shahawa kubanga yali asiibye. Fashafi'ni fihi, ay Allah nkusaba omuddiremu ku lwange. Wa yaqulu al-Qur'an, Qur'an yegenda gamba ay rabbi, owange omulezi wange Allah, mazima ddala omuddu oyo mana'tu an-nawma bil-layl, namubuza otulo mu kiro. Fashafi'ni fihi, ay Allah nkusaba omuddiremu. Allah agenda bigamba byombiriri, fayashfa'ani lahu, kala ddiddwamu kulwamu mwembiriri. Kano ekyo baseruganda b'ebitiibwa, twagale nnyo Qur'an era tubeere nga tukolera ku Qur'an, kubanga egenda kutuwolereza ku lunaku lw'enkomerero. Qur'an y'ekitiibwa, tujagazisa abaana baffe, bakyala baffe, Qur'an yefuuke part of our lives, ebeere mu maka gaffe, tuwunde amaka gaffe ne Qur'an, tusomese abaana baffe Qur'an, bakyala baffe tubagazise Qur'an, tubasomese Qur'an, ffe bennyini tutwale obuvunaanyizibwa tusome Qur'an. Abasinga ba corporates wano, darasa badde ba corporates nnyo, abantu balabanga they are busy, they don't have time for the Qur'an. Ekyo si kituufu baseruganda. Nze si kirungi kweyogerako, naye omuntu osobola kweyogerako nga tufuna ekyokuyiga. I memorized the Quran after university. Nakola bachelors of science in computer science, ne malira Amit University India. Bwe namala ngenda okuzuula nga nnino Qur'an njeetaaga mu bulamu bwange. What I did, nengenda nenkwata Qur'an ku Ubay ibn Ka'b, nengenda nenkwata Qur'an nga maze university. Allah nampa tawfiki nenjikwata in only 1 year. Kitegeeza it is possible at any age. Nali ne muganda wange bamita Thariya Haruna, twakwata Qur'an in 1 year. Allah atukolere kyamagero nenga tumaze university. Kati abantu abasinga tugamba tuli busy, abalala tuloza Qur'an y'abaana bato. Buli muntu osobola okukwata Qur'an at any age. Kisooka bulungi okukwata Qur'an. N'ekyo baseruganda b'ebitiibwa, Qur'an tujagale, Qur'an tugiteeke mu bulamu bwaffe, kubanga egenda fuuka ensonga y'otuwolereza yawma al-qiyama. Olunaku lumu Jibril alayhi salam ajeri Nabbi sallallahu alayhi wa sallama, fa akhbarahu annahu satakunu fitan. Jibril ajeri Nabbi sallallahu alayhi wa sallama n'amuwa amawulire ti ekiseera kigenda kutuuka, fitina egenda kujja mu nsi.
Nabi sallallahu alayhi wasallam kyavabuuza Jibril alayhi salam, famal makhraja minhu ya Jibrail, fitina egenda okujja mu nsi, what is the solution, what is the way out? Fitina, okuva mu fitina, obufulumiro obugenda kuba ki? Jibril yamuddamu ekigambo kimu n'amugamba kitabullah, kitabo kyani? Kya Allah. The solution to all problems facing mankind today is the Quran, kitabullah. Ye solution y'ebizibu byonna bye mulaba mu nsi. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yayagala nnyo umma ye, era yasabiranga nnyo umma ye. Yaumul qiyama Nabbi sallallahu alaihi wasallam agenda kuwolereza umma ye paka yagenda okusooka okuyingira ejjana, n'ekigambibwa ajja giyiteekamu ekigere kimu, tagenda giyingizaamu kyakubiri paka umma ye ng'eweddeyo yonna ng'eyingidde, alyoka ayingira ggweremu. Nabbi yagala nnyo umma ye. Nabbi talina wagenda kuviira mu umma ye okujjako ku nsonga egi, nsonga ya umma kuleka Qur'an. Era Nabbi sallallahu alayhi wasallam agamba ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura, ay Allah, abantu ba umma yange Qur'ani bagikuba omugongo, Qur'ani bagyesamba bagivaako, wokka ku Qur'an Nabbi wagenda okuviira mu umma ye. Nekyo baseruganda b'ebitiibwa twagale Qur'an abange tugisembeze mu bulamu bwaffe. Allah subhanahu wa ta'ala yali atwaga obulungi bwa Qur'an, yagamba nti innal ladhina yatluna kitaba Allah, abantu abasoma ekitabo kya Allah, wa aqamu ssalata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya yarjuna tijaratan lan tabur. Abantu abasoma Qur'an ne basaala ne basaddaaka, innal ladhina yatluna kitaba Allah, abantu abasoma Qur'an yakozesa ekigambo yagamba nti yarjuna tijaratan lan tabur, baba basuubudde olusuubulo olutaliimu loosi. Bizinesi zikola loosi, abasuubula gold bakola loosi, abasuubula emmotoka bakola loosi, abasuubula engoye China bakola loosi. Qur'an teriimu loosi, abasuubula Qur'an tebakola loosi. Gold akola loosi, emmotoka zikola loosi e Japan, engoye ze China zikola loosi. Qur'an kyekintu kyokka ekitaliimu loosi. Almahiru fihi wa ghairu almahiri, kakensa muyo n'atali takola loosi. Nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba almahiru bilquran, kakensa mu kusoma Qur'an ma'a safarati alkirami albarara, agenda kubeera wamu ne bamalayika ab'ebitiibwa. Kuno ku nsi baba ne bamalayika ab'ebitiibwa, mu Kabuli bagenda kuba ne bamalayika ab'ebitiibwa bakakensa ba Qur'an. Yaumul qiyama bagenda kuba ne bamalayika ab'ebitiibwa bakakensa mu kusoma Qur'an. Abo abatwala ebiseera ne bagikwata era ne bagikugukamu. Ate walladhi yaqra'u alqur'ana, ataba abasoma Qur'an wa yatatata'u fihi wa huwa alayhi shakkun, ataba abasoma Qur'an bambinge batawanya. Allah sasire emizikiti egimu mu Kampala nga guno wano wetuli Abubakari ne Tauhidi wali mu Kisenyi balina programs z'okusomesa abantu Qur'an ku makya, kababeera abantu abakulu. Osanga abantu bagenda ku Tauhidi ku makya bayige Qur'an, working class, abantu abakozi ba business bakeera ku makya ne bayiga Qur'an ne balyoka beeyongerayo mu mirimo gyabwe. N'osanga omusajja omukulu ng'atawaana ne Qur'an bambi ali mu yasarna, he's trying his best, naye abeeko kyayiga mu kitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala. Bebo nabbi bayogerako walladhi yaqra'u alqur'ana wa yatatata'u fihi, nga batawaana naye bamenya, naye wa huwa alayhi shakkun, ne balemerako. Yagamba lahu ajrani, abo balina empeera mmeka? Empeera bbiri. Empeera esooka kutawanyizibwa Qur'an. Qur'an okutawanya obutawanyi ofunamu empeera. Qur'an okutawanya obutawanyi kirimu empeera. Then n'okusoma Qur'an kirimu empeera. Ennyukuta emu bw'eti gy'osoma mu Qur'an ezitowa oluzito w'empeera mpitirivu. Nabbi sallallahu alayhi wasallam yatugamba, hadisi ya Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, Nabbi sallallahu alayhi wasallam agamba man qara'a harufan min kitabillah, omuntu asoma ennyukuta emu mu kitabo kya Allah, falahu bihi hasana, afuna ekirungi. Wal hasanatu bi ashri amthaliha, ekirungi ekyo Allah n'akikubisaamu empeera 10. N'agamba la aqulu, tategeeza nti alif lam mim harufun, ti omuntu gamba nti alif lam mim ennyukuta emu, walakin alifun harufun wa lamun harufun wa mimun harufun. Kitegeeza omuntu gamba nti alif lam mim afuna empeera 30. Njagala banne mumbuulire, singa omuntu akeera ku makya n'asoma ekigambo
psychology oba literature afuna empeera mmeka? Talina kyafuna. Omwana wagenda ng'ayiga boy afuna mpeera ki? N'omwana okubeera obwezi mu yasarna nyukuta embweti gy'ayiga afuna empeera 30. Man qaraa harfan min kitabillah falahu bihi hasana walhasanatu biashri amthaliha la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Empeera 30. Obwo bulungi bw'okusoma Qur'an. Basoluganda b'ebitiibwa ebiseera bifunda. Obulungi bwa Qur'an bungi. Naye mwana Adamu tiyategeera kiyakkiriza. Qur'an amaana okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala. Okumanya Qur'an kintu kirala. Allah subhanahu wa ta'ala tugamba nti law anzalna hadha al-Qur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyati Allah. Singa Qur'an Allah gissa ku nsozi zandisebengeredde ne ziggwawo ku lw'okutyani Allah subhanahu wa ta'ala. Amaana eno Allah n'agissa eri omuntu. Inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ard wal-jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Allah yassa amaana eno eddiini ye obuvunaanyizibwa buno Qur'an eno ku nsi ne zigaana. Nassa ku ggulu ne ligaana tetujja kusobola. Nassa ku nsozi ne zigaana tezijja kusobola. Zaatya wahamalaha al-insan omuntu n'agyetikka n'agamba nze nja kugisobola. Allah agamba innahu kana zaluman jahula. Teyategeera kiyeetikka mulyazaamaanya ate mu buyabuya teyategeera. So foolish. Allah kye kigambo kyeyakozesa omuntu. Abange kyetwetikka kinene. Ekitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala ensonga gyetwetikka nnene baseruganda b'ebitiibwa Qur'an. Nolwekyo ensonga eri mu maaso gaffe nga bw'eri ennene naffe tulina okuteekamu amaanyi okulaba nti tugiyiga ate tubeere nga tugifumiitirizaako wamu n'okugikolerako. Nga maliza ebigambo byange munzikiriza hadithi zino 2 kwe tuba tuwumbira omusomo gwaffe ogw'olwaleero mu bulungi bwa Qur'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam yagamba baswaba be ekimu ku bigambo ebyabewuunyisa ennyo nga mu butuufu kyewuunyisa naye mba nkyogedde wano. Yabagamba nti inna lillahi ahlina minan nas. Mu bantu abali ku nsi kuno mulimu abantu b'ennyumba ya Allah nga bantu banju ya Allah. Nga we tuli wano mu muzikiti ne bagamba nti omusajja oyo gw'olaba oyo wanju ya Museveni buli muntu aba kwegamba yeewuunya ayagala amusemberera afuuke mukwano gwe kubanga mu State House takonkona. Ne Museveni kitonde nga ffe. Ne inna lillahi ahlina minan nas. Oyo Allah subhanahu wa ta'ala eyatonde eggulu n'ensi. Rafa'a as-samawati bighairi amadin tarawunaha. Awaniridde eggulu nga terina mpagi. Ayina abantu b'enjuye mu bantu abali mu nsi muno. Baswabe ekigambo kyabakuba wala nnyo nga naye bwe kikwewuunyisizza olwaleero. Ne babuuza nti ya Rasulallah man hum, be baliwa? Nabbi n'abagamba ahlul Qur'an. Abantu ba Qur'an hum ahlullahi wa khasatuhu. Abantu abakwata Qur'an, abantu ba Qur'an abagikolerako, abo be bantu b'ennyumba ya Allah era be benkizo mu bantu bonna abali mu nsi. Kwe tekikwewuunyisa ekyo. Ani atandiyagalizza mwana we? Ani atandiyagadde okusembera okufuuka omuntu w'ennyumba ya Allah? Ani atakyagala kufa abali wano? Olero musomesezza abaana eddunia, abantu ne bakenkuka mu dunia, ya'lamuna zahiran min alhayati dunia. Abantu bakenkuse mu kumanya ensi eno. Wa hum anil akhirati hum ghafirun. Ebyakhira Qur'an abantu tebamanyi. Osanga omusajja nga alina PhD n'omusanga alina masters degree mu course ennene naye nga tamanyi kusoma yasarna. Tugamba inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Brother, wake up. Zukuka ensi ekuleka. Guno mulembe gwa Qur'an. Ahlul Qur'an hum ahlullahi wa khasatuhu. Abantu ba Qur'an be bantu b'ennyumba ye Allah era be benjawulo, be bali special. Abantu ba Qur'an be bali special, be benkizo, be benjawulo. Ku lunaku lw'enkomerero yawmul qiyama Allah subhanahu wa ta'ala ng'amaze okuŋŋaanya abantu, amaze okusalawo bano bagenda mu jjana, bano bagenda mu jahannam.
omwana yakwata Qur'an, hafidhul Qur'an, agenda kuwolereza abantu 10 abafamire ye nga bamaze okukakasibwako jahannam, bamaze obbasiba enjegere babatwala mu jahannam. Hafidhul Qur'an ajayimirira awolereze 10 abafamire ye, Allah abawejjana bamaze okukakasibwako jahannam. Njagala ombuulire eyasoma PhD oba masters mu kyagenda kuwolereza ani? Tetugambye nti biri haram, bituyambayambako mu dunia, naye tebiriko ndagaano za Allah. Qur'an yeriko endagaano za Allah subhanahu wa ta'ala. Hafidhul Qur'an agenda kuwolereza 10 bayingire ejjana. Woba oyina abaana bo 5 wakanga bakwata Qur'an, that means 50 people, abantu 50 bamaze okuwona jahannam abafamireyo. Olaba enkizo ya Qur'an. Tagenda koma oku Allah subhanahu wa ta'ala bagenda gambibwa abakwata Qur'an yawm al-qiyama, yuqalu li sahibi al-Qur'an, Allah agenda bagamba kunnaku lw'enkomerero, iqra, mutandike musome Qur'an, wartak, nga mulinya amadala g'ejjana, warattil kama kunta turattil fi dunya, ate mugisome bulungi mu mateeka gaayo nga bwe mwagisomanga mu nsi. Yagamba nti fa inna manzilataka inda akhiri al-aya takra'uha, ekifo ky'omuntu mu jjana kigenda kubeera awo aya gyalisembayo okusoma. Ku aya gyalisembayo okusoma kye kifo kye. Riwaya endala egamba bagenda kugamba taata w'omwana oyo yakwata Qur'an yekwate ku mwana we bw'ati, bagambe mama wa mwekwateko bw'ati, atandika ogisoma okujja ku surati al-Fatiha, suratul Bakara, Ali Imran, suratul Nisa, Maida, An'am, Araf, Anfal, Tauba, Yunus, Hudu, Yusuf, agende mpaka ku suratul Nas. Aligenda okumalako Qur'an omwana ne mama we ne taata we nga bali mu jjana Firdaus. Olabye obukulu bwa Qur'an. Kakati gwe yayinangamu zino zikulu huwa Allahu ahadu, falaki n'ennansi, ogenda ku era ojja okukoma nawe oluba walongoosa otya. Amadaala g'omuntu mu jjana gagenda kusinziira ku kigero kya Qur'an kyeyakola kyeyayina. Nakyo baseruganda b'ebitiibwa nga mmaliriza ebigambo byange mu mwezi guno gwe tulimu ogwa Ramadan, omwezi ogw'ekitiibwa shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Let this be a wake-up call to all of us. Abange tuzuukuke, tusome Qur'an, tugisomese abaana baffe, bakyala baffe. Tetukoma kugisoma kyokka, tugikolereko, tutandike n'okugifumiitirizaako. Bwe tunaakola bwe tutyo, Allah subhanahu wa ta'ala agenda tusitula amadaala fi dunya wal akhirah. Saba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga tugasa n'ebigambo ebyo. Allahumma amin. Amanya n'eddoboozi nsigadde ndi Ali Yasin. Abasinga bampita Imam Ali, pangalira munyonyo Kigo, era nga nze imamu ku muzikiti gw'Ekigaawo gwe mulaba ku Serena we mpangaliraawo. Saba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga tugasa n'ebigambo ebyo. Mbebaza okubeera nga mujja mu nkuŋŋaana bwe ziti, temulina loosi yonna gye mukoze, bulungi bwereere. Saba Allah abajaze khairan. Wa hadha assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.